And how are you? How is your life? Well, busy. We are trying to defend our country, hand, tooth, nails, whatever is it at our disposal with regard to the European Parliament resolution. We have just been with the European Parliament. I'm here with our Deputy Ambassador Beatrice. Yes, alright. Oli kuyugi update civic osinziro bango tuwuliriza. Akati nno Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force yandibanga abibazaalidde. Abizibazaalidde gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Bitisiza agenze maaso n'okubanga atwetinga. Obubaka obw'okutiisatiisa bw'abadde agenda maaso n'okubanga atiisatiisa. Bubaleetedde, bubafuukidde akayinja mu ngatto. Tulaba wano ebyama ebyafulumye. Essimu eyavudde eri ambassador Mario Braka ow'eggwanga erya Brasio, ambassador w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Brasio, Mario Braka. Tukimya bulungi nnyo nti no yono yekayika ambassador mu byafaayo agenda maaso n'okubeera nga yakulira embassy y'eggwanga erimu ate nga si munnansi eryo. Ebyo nno olina oteekeddwa okuba ng'okimanya. Akati wuliriza. Mario Braka yagenze maaso n'okubanga awulugumya akakomo ng'akubira ku banne we bagenda maaso n'okubanga bazanya date politics ne date demokrasia mu ggwanga lya Uganda. Akubidde Kayindo Otafire bagende maaso n'okubeera nga bawayaamu ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bafuukidde akayinja mu ngatto mu ggwanga erya United Kingdom. Kakati tukimanyi bulungi nnyo mu ntandikwa y'omwaka guno ng'okulonda kuwedde ng'ennaku z'omwezi 15 Robert Kyagulanyi Ssentamu asooka abulewo emyezi ng'ebiri yaddukira mu bitongole nga mu European Union mu Geneva Summit n'agenda mu maaso n'okubanga exposinga obufuzi oba gavumenti ya nakyemalira eya mwami Yoweri Kaguta Museveni n'agenda mu maaso n'okubanga exposinga ebibi n'ebikyamu bye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola. Wuliriza. Kakati ebyo byonna twabiraba ebyali mu Geneva Summit, ebyali mu European Union Parliament, European Parliament, ebyo byonna twabiraba. Kakati omukyalo ono Mario Braka ali concerned nnyo n'exercise Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform kyagenda maaso n'okubeera nga akola. Ayina engeri gy'agenda maaso n'obba exposingamu. Mu abali eno abawagira gavumenti eno ewangalire mu buyinza, mu abatakiraba kigenda mu maaso, naye abali mu gavumenti balaba nga akazito n'akaliro ke balimu bakawulira. Kakati akatambi kafulumye nga mukyalo ono ambassador we Brussels wa Uganda Mario Braka ng'akubira General Kayindo Otafire amubuuze ku nsonga zino ng'amugamba ebintu nga bigenda mu maaso n'okutulabisa. Eno Robert Kyagulanyi Ssentamu atuli bubi atoonoonye eno mu European Parliament, European Unions countries zonna zigenze maaso n'okutukyawa. Kyokka ate Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, agenda maaso n'okukola ebintu naye ebitukanga. Era n'amugamba bwe ky'oba omanya Muhoozi byonna byagenda maaso n'okukola. Abasajja babifokasinzeeko babitaddeko amaaso. Kakati gwe abadde abuuza nti ab'ekibiina kino ekya National Platform bazzaako ki eky'okuzzaako ansi eri wano. Jjukira gavumenti yo kyesinga okweraliikirira kwe kukomawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga Jozi yawuliddeko amawulire information eraga nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu budde bonna yandifayo mu buwaŋŋanguke mu gye yagenda. Jjukira ye abagamba teyagenda mu buwaŋŋanguke nga mwe mugamba, tali mu exile. Ye ayina ensonga ze yagenda okuba nga akwasaganya amaliriza n'oluvannyuma ajja kuba akyuka akomewo mu ggwanga lya Uganda. Ekisinga okweraliikiriza mu nsonga eno, y'engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform gye yabulamu okuva mu ggwanga erya Uganda n'ayolekera emitala w'amayanja. Tebamanya magenda ge. Naye bamala emyezi 2 nga bamuwenja obuseenene, ono teyakubikako kya mulubaale. Kakati yabalaga nti no intelligence yaabwe gye basuubira okuba nti bali intelligence, tebali intelligence. So kye kintu kye basinga okuba nga beeraliikirira. Era walaba pressure yaliwo mu biseera by'okubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso n'okuba nga yeerayiza. Obunkenke bwali bw'amaanyi nnyo. Akaseera ke bali basuubiramu Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga ayabula. Jjukira nti nno baali tebeetaaga alerting message n'emu kulaga nti no oba Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja. Kubanga bamanyi engeri gye yabulamu y'engeri y'emu gy'ayinza okuba nga akomezebwawo. Kakati ebyama bifulumye, abasajja balaga nti bali ku lukato, bali ku bunkenke naye basirise teboogera. N'abo bwe musuubira okubeera nti bali ku sayidi yammwe
nabo balina loolo yaabwe gye balina okuzannya okuwuddisa mmwe bannayuganda kati kana akatambi gwe munnabyabufuzi nawe agenda maaso n'okuwagira enkyukakyuka kakuyigirize baani b'olina okwesiga. Abantu bonna bali ku ludda oluli olwa gavumenti abangi bavuddeyo nga balaga nti nno bagenda maaso n'okulumirirwa gavumenti ebikolwa byabo byegenda maaso n'okukola. Naye kakati ate we badde eri wabbali ewatali kamera olaba ensonga engeri gye bagenda maaso n'okwe-exercisingamu ensonga zino activities zaabwe ziraga nti nno basaale nnyo mu nsonga ezigenda maaso eziruma bannayuganda ezibanyigiriza okujeezebwa okuwambibwa. Abantu bano bakiyinamu omukono. Njagala otunuulira akatambi kano, wuliriza akatambi kano akajjeno Kahindo Tafiire, wuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Kana akatambi kabaloopedde ddala era kaba exposinze nti ebiri emabega wa kamera birala nnyo gwe munnayuganda tebalina kye bakulowooza nako. Era gwe abadde alowooza nti nno ndaba mu gavumenti mulimu abasajja banazirwanako abatakkiriza na nkola ya Muhoozi Kainerugaba nti ebikolwa bino byagenda maaso n'okukola bali tebamukkiririzaamu. Tujjukire statement General Kahindo Tafiire gye yakola ng'akulaga nti nno tayagalirako ddala Muhoozi ku bukulembeze bw'eggwanga era nga kikulaga nti ono oba oli awo ebikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba byagenda maaso n'okukola naye tabyagala. Naye njagala owuliriza akatambi kano kubanga alaze nti no is less concerned about the activities which is carried out by Muhoozi Kainerugaba byagenda maaso n'okwe-exercisinga ku bannayuganda. Ye agamba justice tweets butweets tezirina kye zisobola kukola naye tweets ezo zitattanya ekitiibwa ky'eggwanga Uganda in a diplomatic ways. Ate zigenze mu maaso n'okuvvoola ssemateeka w'eggwanga Uganda kati nga nazirwanako era omusajja y'omu yagenda maaso n'okucomplaininga ng'agamba mbu ye y'omu ku baaba amateeka 225 constitution gye tutambulirako era ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'alumiriza abagenda maaso n'okukwata mu buwaayiro bwe baakola nti obuwaayiro bonna baabukola amateeka baagabaga balina ensonga nnyingi ziko byatunuulidde era ng'agenda mu maaso n'okulabula abo abaagala okukwata mu ssemateeka ne tebeetantala. Byali bigambo bya General Kahindo Tafiire naye njagala owulirize kano akatambi gaagala ogambe nti abasajja oba mbawaayiriza. Wuliriza n'oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo naye nga sina kutwala mu katambi njagala okutegeeza nti oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza gwena atanna kuba ng'otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako. Mbakulisizaayo obwakedde kansubire nti byatambudde bulungi yonna yonna gye mubadde abali emitala w'amayanja ntegeeza abali mu diaspora abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK mwenna mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati njagala owulirize n'obwegendereza nga tukatandika. Wuliriza. Hello? Yes, Afande, this is Miriam. Miriam, how are you? I'm fine, thank you very much. And how are you? How is your life? Well, busy. We are trying to defend our country, hand, tooth, nails, whatever is it at our disposal with regard to the European Parliament resolution. We have just been with the European Parliament. I'm here with our Deputy Ambassador Beatrice. What are those Europeans? What is their problem? The problem is, of course, Bobby Wine mostly. And is he a wanted man? That's what I wanted to ask you. Is there a arrest warrant? No, Bobby Wine is not a wanted man. Not a wanted man. Okay, good. There is no reason why anybody wants Bobby Wine. For what? No, I know. I'm glad to say that because I'm going to officially declare this now. She wants my quote, and I had already stated it, but I said, let me be sure. Because, there are certain tweets that have said differently. Those have their own issues. Those cause problems. Those cause unnecessary problems. I know. Yeah. You've also had your it's like a hungry man, and you get a hungry man, and you give him alcohol instead of food. No, we had a fantastic meeting, and if we can declare this now, she will announce it to the other European parliamentarians. Okay. Yeah, to say that this is indeed the case. So I will send her that message, and that is it. No, we are doing well, I think, with the European Parliament. It's just Bobby Wine is always causing us a lot of problems because he has a lot of influence
around the European Parliament, and that is not good. Actually, it's not Bobby Wine, it's the tweets. Because you see, the tweets prove what Bobby Wine is alleging. I know. You know, Honorable, you are entirely correct. We have every day to fight this. Every day. We are the ones getting to answer for it. Right. And, because you say they are accused somebody of eating dog. And then you say, do you know how tasty it is? Although I don't eat dog. I'm sure one time you would have eaten dog. No, I've never. I was in the Congo and I avoided it. I know if you've been to China, don't you eat dog there? I avoided it. Yeah, I know that you're not referring to you eating dog, but I'm trying to to undermine that comment. So don't worry. But right. Thank you so much, Honorable. It's a pleasure. It's a pleasure. I'll be there in May, so we hope to meet you then. You're welcome. Yeah? You're welcome. Care, Thank pleasure. you. Love to Bye. the family. Bye. Yeah. Bye. Yes, alright. Akatambi kabadde kawanvu naye mbakulisizaayo nnyo kansubire nti tufunyeemu kye tukwatako. Kakati nno obubaka bw'owulidde mu katambi eyabadde essimu eyakubiddwa ambasada wa Uganda mu Brasio omukyala Mario Black. Jjukira nti nno omukyala ono y'omu mu biseera biri eri tujjukira bulungi nnyo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamala okusaabumiitinga ensonga zino mu European Parliament. Era bwe yamala obisaabumiitingayo wuliriza n'obwegendereza. Bwe yamala okusaabumiitinga ensonga zino mu European Parliament, Robert Kyagulanyi Ssentamu tujjukire bulungi nnyo nti omukyala ono yayitibwa agende maaso n'okuba nga abitebya ebigambibwa era ebyogerebwa. Jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yaba exposinga ku level esembayo ng'abagamba nti nno kimwalaba mu 2026 ng'ennaku mu January ennaku z'omwezi 15 general elections tezaali general elections, it just was a military operation eyakolebwa ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu maaso n'okuba nga aba-exposinga nti baatuuka ne ku level esalako amakaage ne bagenda mu maaso n'okucunya mukyala we ewaka. Kati ebikolwa ng'ebyo ebya ttabbu nga ne John Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okutwitinga watiisatiisa nga kati watakyanoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiseera bye yali amaze okuba ng'abula ng'agamba nti kati ataddewo obutitimbe bw'ensimbi kati amwagala oba mufu oba mulamu. Ng'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mwetaaga oba mufu oba nga mulamu. Ng'agenda mu maaso n'okuteekawo tweets ezikangakanga ng'amugamba yeeweeyo mu maaso g'ebyokwerinda oba si ekyo agenda kutandika okumuyigga. Robert Kyagulanyi Ssentamu teyatiitirira. Kakati ebikolwa nga bino oluvannyuma ya European Parliament ogenda maaso n'okubinoonyerezaako. Yagenda maaso n'okukoowoola ambasada wa Brasio, Maria Black, ambasada w'eggwanga erya Uganda, agende maaso ng'abitebya. Wabula, gavumenti ya wano yamugaana okulinnya teyalabikako. Kye baali bagezaako okupulizentinga tekyategeerekeka. Naye ggwe ky'oba omanya obunkenke ne paniki bye baana abaliwo mu biseera ebyo. Tujjukire bulungi nnyo nti ebiseera ebyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okubeera ng'asaabumiitinga ensonga zino ez'oku-exposinga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era yagy-exposinga. Waliwo obunkenke nga gavumenti egenda mu maaso n'okubeera nga ekankana ku lw'ebikolwa bye bagenze mu maaso n'okukola era nga saa yonna bamanyi bandiyitibwa mu ICC.
wakati Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kusabumiitinga ensonga ebimu ku bye yasaba okubanga European Parliament egenda maaso n'okukola the sanctions era yaba exposinga mu bubaka obukambwe ennyo ngenda kubanga wakatambi kano n'oluvannyuma nkubuulire ki ekyatuukawo oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okweexposinga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ssaawa za kakati bwe bunkenke bwe tulaba bugenda mu maaso naye njagala owulirize akatambi kano n'oluvannyuma tugenda kubeera nga tweyongerayo. Iriza submission eno gye yakola mu Geneva. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda. We don't take it for granted. Every time we see development partners keeping an eye on what is happening here in Uganda. We also recognize that the EU is an important partner to Uganda, and we intend to maintain and also improve this. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda. We don't take it for granted. Every time we see development partners keeping an eye on what is happening here in Uganda. We also recognize that the EU is an important partner to Uganda, and we intend to maintain and also improve this partnership and this cooperation. We would also love to see this relationship happening between the people of Uganda and the European Union, not just General Museveni's illegitimate military regime. I'm still on the run. I'm still in hiding because of the continuing threats on my life since what happened on the 16th of January when my house was, my compound was raided and I fled my house. And also the following raid that happened on the 23rd of January where my wife was assaulted and my family members were assaulted, and the military took over my home, which the military still occupies to the present day. My home is surrounded and the military is in charge of it now. What happened on the 15th of January and the preceding days was not an election. It was a military operation, and I'm very glad that it was clearly stated during the debate in the European Union Parliament. This violence started much earlier. It started on nomination day, and it went through the campaign trail. And I'm glad that the resolution mentions in specifics victims like Mesa Chokero, who was shot and killed, and also General Muhoozi Kainerugaba, who is the military chief and the son of General Museveni, came out on Twitter and, mentioned how he killed 22 of our people, and hoping that I would be the 23rd. I must mention, though, that the numbers that he put are much less. Maybe he mentioned or he meant those that he killed personally. Otherwise, the numbers that we have of the victims, of the people that have been killed, are much more than 22. Many civil society organizations were closed down, especially those that are in the area of governance. It was mentioned, and I want to reiterate it again, that the internet was shut down 3 days before the election. Media houses were ordered not to relay the results that were happening and all that was going on ground on the polling stations, to ensure that there's a clear disconnect between what was happening in the polling stations and what was being relayed by the Electoral Commission. I'm very glad that Dr. Sarah Birete is with us today.
in this meeting. She was arrested, detained, because she was taking an effort to speak out and educate people, the citizens of Uganda, about their rights and on democracy. You know, I mentioned it that 2 of my deputy presidents were abducted on the eve of the election, and they remained missing for 3 weeks. We later learned that they were being detained in a military barracks, in a special forces military barracks, which is run by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba. Most of our coordinators were arrested, were picked and detained. Some are still in detention, while some were dropped off. These also included officials from our election management committee. So what Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, relayed was actually completely different from what happened on the grounds. The law requires that there must be, coordination in the tallying of the results. That did not happen. The candidates were not given copies of declaration of result forms, and the Electoral Commission simply declared numbers that it did not justify where they were coming from. As we speak, we are still demanding that the Electoral Commission uploads the declaration forms so that the nation can be able to follow in transparency, so we can be able to compare the evidence that we have, the declaration of result forms that we have, to what was paraded by the Electoral Commission. But up to now, they have not uploaded the results on the internet like it's supposed to be. Somebody may ask, why then didn't we go to court? But we've mentioned it again, that institutions in Uganda have all been destroyed, and including the judiciary. The manner of appointment of the Chief Justice recently is evidence to that. The Chief Justice was sworn in General Museveni's farm. So that and many other reasons cause us not to have, trust in the judiciary in Uganda. And many times, the regime, General Museveni or his son, have actually been guiding publicly and sometimes privately, determining how the judiciary does its work. So we found no redress whatsoever in the Ugandan judiciary, and that's why we did not go to court. We have presented some asks, which I want to reiterate here. We've asked for targeted sanctions that target particular individuals and regime officials that have, excelled in gross human rights violations. We believe that will curb their appetite in abusing, human rights, in undermining democracy, and to ensure that there's accountability for their crimes against humanity. Because I know we have other speakers on the platform, I want to appreciate you for the opportunity and to further call for more interest and for more attention to the people of Uganda. We really appreciate the attention, but we still request the international community to keep an eye on Uganda, to keep an eye on what is going on here in our country. I thank you for God and my country. Thank you very much. I can promise we will do that. I make sure as the chair of the delegation EU Africa that we will keep an eye on Uganda and we will follow up the situation very closely. Okay, all right. Tukuliseyo nnyo akatambi kabadde kawanvuko nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tulaga ebyagenda mu maaso mu Geneva. Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya National Platform, yegezaako okuba nga exposinga eri gavumenti ebyayite birungamye ebituukiridde. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu oyinza okwebuuza bonna kubanga tubyatambula nnyo nga beebuuza lwaki yaloopa mu high court eziri wano bali bavaayo beeyogezaawo ebitaliimu. Wano tewakyali institute mu Uganda eyeetengeredde eri independent, zonna zikolera omuntu omu. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu tujjukireko bulungi nnyo
waliwo yateeka mwaka gwa 2021 yateeka ekiwandiiko mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission ne wayita emyaka 5 n'amala n'akijja nayo ate kitunulwangamu tekikubwanga ku mmeeza era omukyalo ono chairperson w'ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya tujjukire bulungi nnyo wadde n'obutaswalamu yakkiriza wano okwaccessinga ekiwandiiko lipooti gye baali bataddeyo bagi withdrawing okuloopa kwe baali bagenze mu maaso n'okukola baakugjayo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ozaali asigazza kitongole kikyalina okwesiga ekya Uganda Law Society Supreme Court mbuulira obwenkanya bwandivuddewa nga wano waliwo omusango gwa lugenda maaso n'okusalwa mu Supreme Court abatuula kakiiko ak'essiga eddamuzi ng'ovudde ku ssaabalamuzi alina okulamula omusango naye waliwo abatuula kwa kusiga eddamuzi babeerako abalamuzi nga 12 abalina okuba nga bawa ensalayo yaabwe basalawo ekyenkomeredde omusango guvudde weeguti wabula singa muvaamu abamu nga bakontana n'ebyo ebisaliddwawo omusango ba gulina okuddibwamu wabula balabako omukyalo omu ng'agenda mu maaso n'okuba nga ye awakanya ebyava n'embalamuzi banne naye ekyewuunyisa empapula z'ono omukyala zabbibwa balamuzi banne babba documents ze yali agenda mu maaso n'okukaringa n'okuwaakingako mu biseera by'okulamula olunaku olwo kakikulaga ki nti ne Supreme Court yeetengeredde so ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yalaba nga takyayina kyayinza kutaakirizaako ng'asinziira mu bitongole byonna byonna ebiri mu ggwanga Uganda era kyeyabaasitula eddoboozi lye n'alyolekereza emitala w'amayanja nga n'ekigendererwa kye ki asooka avunze gavumenti eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eri mu buyinza n'ebikola bye kubanga wano kibadde kizibu nnyo okuggyako Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye nga tosoose mukyawaganya eri mawanga ag'ebweru kubanga ekisooka Mwami Yoweri Kaguta Museveni ono omugezi yagenda n'aziba gavumenti z'abazungu abo akatambala mu maaso n'abalaga nti mu ggwanga Uganda kigambo demokrasiya kyasoosowaza era kyagenda otambula nakyo era n'ateekawo obufuzi obw'emmundu nga bannansi tebalina kuvaayo kwemulugunya na kukaayana kino ekikolwa kye yakola kyakakkanya bannansi okubanga eggwanga lirabika ng'erifugibwa mu ngeri ya demokrasiya naye nga demokrasiya taliiwo yakola ekintu kye nga obeera eriggwa wabweru w'eggwanga Uganda nga tobimanyi nnyo eby'omunda nga toli wa munda nnyo olabira ddala nga bannansi be baliko ekikyamu okubanga bakulitisayizinga omusajja ono mu ngeri ki wagamba nti yetaddewo demokrasiya n'ateekawo ne dialogues eyeegattiramu ebibiina ebigenda mu maaso n'okumuvuganya era mu constitution n'ateekamu ne ssente ezirina okuweebwa ebibiina ebiri ku ludda olumuvuganya bisobole omuvuganya mu bwenkanya oliriza ebyo byonna tabikoleramu ate tabikolera bibiina bino bimwesimbako abikolera bali abasajja abazungu abagenda mu maaso n'okutunuulira ensonga ya demokrasiya teyakoma okwo n'abawa ebbeetu okwesimbawo era n'agamba ne bannansi bonna constitution ebalagira bulungi nnyo okuwagira oyo yenna yenna gwe muba mwagala okulonda wabula n'akola ekintu kino wammanga n'addira ebitongole ebiyinza omuyambako omuli sipiika ebifo ebinene byalina obbironda omuli kyamaani w'ekibiina tukiyita ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda Uganda Electoral Commission n'alonda kyamaani waakyo nga yalina omumulondo omuduumira agenda okuwuliramu ebyokubala obululu ena bawadde omwagaanya okwesimbawo era n'abawa ne ssente zirina obbayambako mu kampeyini mumwesimbeko okubalaga nti n'akalulu kali feya era kabwenkanya kati mbuulira amawanga ago ag'ebweru ganivuddewo kirecognizinga nti nno ono abasiba bbule nti byabasiigira mu kifaananyi si we biri bibadde bitambuddeyo buti okumala ebbanga ddene paka Robert Kyagulanyi Ssentamu we yajja n'atandika okuexposinga era mu ssimu ekubiddwa Maria Braka ng'akubira Kayindo Tafiire amugambye eno ebintu mubitwala okuba nga tebiri sirias ye n'omukozi Kayinugaba agenda mu maaso n'okuba nga atulabisa
kyokka ekyo kyandibadde awo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okubanga erinnya alitattana eno. Bano abasajja buli kimu ekigenda mu maaso kati bakitunuulizza amaaso. Aba European Parliament tugenda kukola ki? Jeno n'amugamba ensonga za Muhoozi tozitwala nga eziri serious. Just ekyo kiri awo kitwale nti just. Naye bwe twava mu European Parliament ng'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okweexposinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni, tumuyite General Yoweri Kaguta Museveni n'enkola ze zonna zonna ne mutabani we ku Jennifer Summit ne mu European Parliament. Jjukira bulungi nnyo kye twaddirira okulaba okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yasaba. Yasaba mmundu, teyasaba magye. Wajja alumbe gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nedda ne bagamba nti kye twagala tuteekewo transition eri free and fair, eri non-violence, nga bannansi tebattiddwa. Bamubuuza ekibuuzo, kati nga woogeze mu maaso n'okusabumitinga ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyo, oyagala tukolere ki kye twandikoleddewo? Nga basuubira agenda bagamba neetaaga obuyambi bw'emmundu, neetaaga mumpe emmundu, mumpe n'amagye, n'empambe. Robert Kyagulanyi Ssentamu teyasaba kuwangwa gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Yabagamba njagala muwongereko sanctions, muba sanctioninge, mubateekeko envumbo, baleme kubanga beetaaya. Era kino kyewuunyisa nnyo European Parliament. Abali kakiiko bonna bonna beewuunya ensonga eno. Era ne bavaayo nga banyeenya mutwe. Wabula sanctions zaatandika okuluma. Era n'ensobi twalaba nga zigenda mu maaso n'okuba nga zikolebwa gavumenti eno ng'eri mu paniki. Era ebiseera twalaba kabinenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bagenda mu maaso n'okuba nga balwanagana bokka na bokka nga beesojjana. Naye ng'ensonga eva ku ki? Ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati bwe baalaba nga European Parliament omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu abeexposinze nnyo, era ne bakimanya nti yakoma okwo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatagana ne balooya. Tujjukira looya we Robert Amsterdam ng'agenda mu maaso n'okubeera nga asindika ebbankaluwa mu ggwanga Uganda okulirizinga mukyala we okuva mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okuba nga bagayidinga sefute, bateekawo garanti seftenensi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu singa abanga akomyewo mu Uganda. Ebyo byonna byalimu mu bbankaluwa. Akazito kaali kanene, ne bagezaako okuba nga beegumya, era ebyaddirira twalaba nga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bayita mu institution eno ya Uganda People's Defence Force nga bakozesa bannamateeka baabwe, mwalimu Charles Magezi, mwalimu Flex Kuraije, mwalimu CDF yennyini, ne bawandiika omuko mulambo ebbankaluwa nga balaganga bwe baali batadde ekibaluwa baali bablokinze balooya ba Robert Kyagulanyi Ssentamu omwali Robert Amsterdam saako n'abalala obutaddamu kwetantala kulinnya mu ttaka lya Uganda nti babagobye, era bagenda mu maaso n'okuba nga batattana ekitiibwa kya ggwanga lyabwe. Era n'oluvannyuma olwa paniki ennyingi, ebintu ebimu bye twalaba gwe mukwano gwange mpuliriza mwe mwali okuba nga Uganda gavumenti yatandika okuba nga egenda mu maaso n'okutondawo amateeka amapya. Yateekawo ebbago bills empya mu Parliament zibeere nga ziyisibwa. Omwali sovereignty bill. Eno bill baagigenda ogintroducinga mu Parliament, baagireetanga ngabo okubanga baagala okuba nga beeshirudinga, beeprotectinga. Eno yali shield egezaako ba protectinga ku kwani si ku bannayuganda newankubadde bill yalimu emiko mingi. Obuwaayiro baali bateereddemu bannayuganda bwali bungi okubanga tolina kubanga oyogera ku ggwanga lyo, tolina kubeera nga okolera foreign agencies, ojja kubeera mugwira. Baaliteekawo okutagetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu obutaddamu kwogera ku bya Uganda, agenda mu maaso n'okuba exposinga. Era ne bamugamba nti omuntu yenna yenna anaagenda mu maaso n'okwogera ku integrity, dignity y'eggwanga Uganda, ku sovereignty y'eggwanga Uganda, ajja kuba aliddemu nsi yerukwe. Era ne bagamba nti oyo ajja kusibwa emyaka egisukka mu 2 era ajja kuwa n'endasi ya buwumbi 2 obwa Uganda.
era ne bagamba buli munnansi anaakolera foreign companies kijja kuba kitegeeza nti ono agenti w'amawanga ago era agenda mu maaso n'okuba ng'alyamu ensi y'olukwe. Ng'omwo nno bagasseemu ba content creators bonna ku YouTube, ku TikTok, nga bagezaako okubeera nga kwegamba bapreventing ensonga yonna eyinza gamba obbaanika eri obufuzi bwabwe obw'ekimpatiira. Era bbiiru eno yagezaako okubeera ng'ekugira ssente eziva wabweru w'eggwanga nga ziyingizibwa mu Uganda zinasooka ku approvingibwa ne minisita, nga kye bagezaako okwewala Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme kuddamu kufuna buyambi kuva mawanga ag'ebweru, nga bakanga nti ebyo byonna byonna byagenze maaso n'okukola mu kaseera akatono nnyo: zimba essomero ly'ebyobufuzi, okugulawo ebitebe mu buli ssaza, mu buli constituency. Kyenkana Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddewo ekitebe. Kyokka bukyanga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ejja mu buyinza kuva mu 1986, emyaka 4 bweddu, tebalinayo wadde kayumba ka bumyu baali bazimbye nti ka kitebe. So ensonga eyo ndowooza olaba n'obusungu bwe buyinza okubeera nga buva. Basooka bateekawo sovereignty bill okugira Robert Kyagulanyi Ssentamu obutadda ggwanga Uganda n'obutaddamu okuba exposinga. N'ekyo tekyalemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu kugenda mu maaso. Ebitongole bingi ebyavaayo okukuba ensonga eno sovereignty bill naye neeyagiyisa yennyini nga tamanyi nti nno ensonga eno yali emukakatako, kati ali luddawa. Obuyambi buyandifunye bwe tutakyasobola bufuna. Twogera ku mukyala Nnaalongo former speaker Anita Amongi abaddeko speaker wa parliament, ono yagenda maaso n'okuyisa ebbago eri nga tamanyi nti nno yeekyabira kalimu buwuka, nti ebbago lyagenda maaso n'okuyisa naye limukwatiramu. Biki ebyaddirira? Engeri gye baamukwatamu n'engeri gye baamu exposingamu. Kino kyakulaga nti no gavumenti teyinaayo munne. Nammwe abakyali mu buyinza, ba cabinet minister, mweyibaala saa yonna yonna ensonga eyinza okuba ng'ebijja. Kakati Kayindo tafiire, nze ŋŋamba ensonga zino zigenda kuba nga zimunyigira wala nnyo naddala akatambi kano kamu exposinze, kubanga bannayuganda badde bamwinamu nnyo essuubi. Naye nze nabagamba nti abantu nga Kayindo tafiire si be bantu kati abali mu level yogera obwogezi. Be bantu abalina okwakitinga obwakitinzi. Obanga ekyo kiwakanya, vaayo reacting act. Act. Muhoozi Kainerugaba ng'ajja agenda mu maaso n'okutiisatiisa abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Si gunundi gumu sseebiri, parliament ng'egenda mu maaso n'okumukoowola, parliamentary committee n'atalabikako. Mwenna abakulembeze abali eyo bannazirwanako, kye mugamba nti nno musazeewo mutambulire wansi w'obufuzi bwa Muhoozi Kainerugaba obw'okutuntuza bannayuganda, obw'okujeeza bannansi, obw'okukwata abakulembeze bapaatikako emisango. Olowooza singa gavumenti tevaayo kukwata ku nsonga eno, olowooza egenda kukomekkerezebwa etya? Njagala nkuzzeeko emabega n'oluvannyuma nnaamaliriza nga abaami abamu abaateeseza mu European Parliament bagenda mu maaso n'okulaga obukambwe bwabwe ku ebyo ebyali bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kikulaga nti baali babiraba, kati bano abali eno tebalaba kigenda mu maaso, naye kati ayinza obbanyumiza ekigenda mu maaso eyo mu mawanga ago ye Mario Bragg. Era y'ensonga waaki yatutte obuvunaanyizibwa okukubira jje n'amugambe, bannange ebyo mugenda mu maaso n'okukola mugabe mutabani wammwe Muhoozi Kainerugaba yeddeko, ayinza otubuzaako ewaka naye mu kibira. Abasajja ennaku zino bali so observant ku nsonga ezigenda mu maaso Uganda. Njagala otunuulira akatambi kano n'oluvannyuma tunaamaliriza. Nagambye Dolly Kuyugi update civic sinze obanga otuwuliriza, watannatweyungako kkirira wansi, waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi. Leaders are being persecuted, elections are being stolen, and we cannot allow us Europeans continually to close our eyes, and especially our governments who are making economical dealings with the government of Uganda. Commissioner, the Council has to hear high voice and the opinion of this Parliament about these very tragic circumstances that are happening in Uganda. Thank you very much.
Post-election situation in Uganda shows a systematic assault on fundamental rights. President Museveni's 7th term followed elections that failed to meet democratic standards, preceded and followed by mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobi Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable. The European Union must act consistently to end immediately all violence, threats and the arbitrary detention of opposition politicians and their supporters. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. They were a military operation, and the facts confirm it. Soldiers, acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobi Wine. All these are not isolated incidents. They are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Today, we as European Parliament say clearly, we stand with Bobi Wine, Uganda's opposition and civil society and all those who risk everything to demand freedom. Thank you.